Omwana oluzaalwa ebimu ku bimukolebwako abakugu kwe kuli okumupima obuzito ky'oyinza okuyita birth weight. Omusawo Hajara Kalinake okuva ku ddwaliro e Mulago wamu ne Dr. Aaron Kisira okuva ku Case Hospital batutegeezezza ng'obuzito buno bwe butunuulirwa mu mitendera egy'enjawulo. Waliwo kye tuyita low birth weight, waliwo kye tuyita normal birth weight, and waliwo kye tuyita high birth weight or macrosomia oba kye bayita olusi big baby. So weight y'omwana eri normal gye tutera okugenda nayo wano mu Uganda eri 2.5 to 3.5 kilos. Abaana abazaalibwa nga bali wansi wa kilo ezigwanidde kiyite low birth weight nabo balimu emitendera egy'enjawulo. Low birth weight oba gye tuyita moderate birth weight, low birth weight eri between 1.5 to 2.5 kilos. Then omwana ali between 1 kilo to 1.5 kilos aba very low birth weight. Ali less than kilo emu abeera extremely low birth weight. Kyokka ate waliwo n'abaana abazaalibwa nga banene ekisusse okusinga ku bunene obwetaagisa ekimanyiddwa nga high birth weight. Na kino kiriko emitendera mwe kipimibwa. Globally tukozesa category ya above 4 kilos. Naye waliwo ebika kubanga waliwo abali between 4 to 4.5 kilos, abali between 4.5 to 5 kilos, then waliwo abanene nnyo nga basukka ne mu kilo 5. Kyokka oyinza okwebuuza nti enjawulo mu buzito bw'abaana buno eva ku ki? Genetic factor determininga. Kubanga abazadde b'omwana ono bayinza okuba nga banene. Olwozaala omwana omutono we are not shocked. Kiba kitegeerekeka nti it's because of your stature. Oli mutono n'omwana kajiini ako katutta omwana waffe. Ebizibu ng'obuwuka mu lubuto n'ebintu omukyala by'akozesa ng'ali lubuto bisobola okuviirako omwana okutoniwa. Waba atera okulwala infections mu lubuto kabeere ng'akozesa ebiragalalagala ng'omwenge oba okufuuwa sigala ne drugs endala, drugs of abuse. Temperature nga omukyala afunye endwadde ezita infections ezo ezireeta temperature ogenda mu maaso era nakyo bingi ebyaffectinga omwana obutagejja. Endwadde ezimu omukyala zalwala ng'ali lubuto ebintu by'akozesa ssaako n'eddagala ly'akozesa byonna bisobola okuviirako omwana okukogga. Ebirwadde bya HIV endwadde ezo zireetera ddala kasita obulwadde buba bwaffectinga endya ya maama ne bwaffectinga ekitanyi nga tekisobola kutwala ku mwana ono bye yeetaaga omusujja mubi nnyo. Waliwo n'endwadde abasawo ze bagamba nti ziyikiriza nnyo abakyala b'embuto wamu n'endya yaabwe mu biseera bino bisobola okukosa obuzito bw'omwana. Endya ya maama ono ng'ali lubuto wabanga talya bulungi oba ng'alya nnyo kiyinza okuleeta omwana either kubeera omutono nnyo oba okugejja n'abeera omunene nnyo. Abaana abazaalibwa ng'obuzito bwabwe bwawukana n'obw'omwana obutuufu batera okufuna obuzibu obw'enjawulo. Bayinza okufuna endwadde za mu digestive system gye bayita necrotizing enterocolitis nga olubuto terusobola kudigestinga bintu bulungi, then olubuto ne luzimba oluusi ne kyetaagisa ne operation. N'amaaso olumu gayinza okufuna tuyita retinopathy of prematurity nga tegasobola kulaba bulungi. Ate omwana wazaalibwa nga mutono nnyo abasawo bagamba nti okumupiika amata oba kyayagejje mbu tekiyamba. Omwana feeding according to weight ye, according to the way gy'asobola okumetabolize emmere kubanga olubuto waliwo size erimu. Kyokka bino byonna bisobola okwewalibwa naddala abakyala okweyonera eddwaliro nga bali mbuto. Tukola tests ezisinga gye bayita scans, abdominal ultrasound scan esobola okuestimatinga fetal weight. Ekirala kye tukozesa nga tetunabakola scan tukebera olubuto lwa maama waliwo kye abasawo kye bayita fundal height, then ne tukozesa ne abdominal circumference. Kati bw'obanga otuyambe n'ojja mu ddwaliro please folic alina okubateeka, ferrous alina okubateeka, alubendaz alina okubateeka, fansida alina okubateeka from second trimester. Okusinziira ku bakugu kino tekitegeeza nti buli mwana azaalibwa ng'ali wansi wa kilo ezigwanidde oba okusukkawo nti abeera n'ekizibu ng'ekyetaagisa kwe kwekebejjebwa abasawo. Jennifer Kabale agaffeeyo ku Spark TV.